mu mawulire ge tulinawo njagala okubategeeza nti Shamimu Malende achaddeko ku kitebe kya NUP era ku mutimbagano gwa Facebook avuddeyo. Amawulire hasi malungi agava wali mu nkambi ya Honorable Shamimu Malende wetwogera saawa zineno ayokyeza era kaadi muyise mu ngalo. Oyinza okumbuuza ate Yewanda bwe akoze eki mikuletedde mu maaso awo sente zo asobodde okubeera nga approvinga naye ayina ensobi gy'akozeemu esinze oba eyinza okubeera nga eragira nti no ayina okubeera nga akolera abasajja abo yes oba nedda mu maaso wakatambi okenda kubeera nawe okola ki okerabirako naye nga tetunagendayo vidiyo eno mbadde nsaba osooka ogimpeleka like ebirenga esotambule tukite bonna bandyagadde okumanya kweno information naddala tiimu Shamimu Malende wamu ne tiimu Zahara Luyirika vidiyo tugende mu maaso tutandikirewo omukulu oyo ogulaba ku screen yo asobodde okuvaayo n'atabukira aba tiimu Shamimu Malende n'avaayo n'agamba nti mulekerawo okubeera nga mwonona erinnya lya Zahara nti mbu yagenda maaso n'abeera nga abba ssente z'eggwanga era IDG ebadde munoonyako n'agamba nti no propaganda wa Shamimu Malende tagenda kubeera nga akola ku mulundi guno anti Shamimu Malende yagenze ku maaso olunaku lwaleero wali we yataddeyo ssente ku NUP millions 10 yakoze ensobi okuwa ba chicken mujukira bulungi kiri ba chicken bayogera ebintu byanjwanje eri omukulu edi mutwe era abaana ba NUP ne bagamba nti omuntu yenna nga wa NUP naddamu kukozesa blog ba NRM kitegeeza abeera wa NRM kitegeeza Shamimu Malende naye ogenda kubumbulira mu comment section ngambe yakikoze nga akimanyi oba nedda video nayo maaso njikuletedde tiimu Shamimu Malende no video gyensembyeyo bakolera naye mbadde mbasaba tetulowoozesa abantu nti ne mu kibiina kye NUP mulimu abasirusiru nga we kiri mu kibiina kye NRM. Mbadde mbasaba tulinde tulabe ekiva mu bakulu abatwala ekitebe oba abagaba kaadi kati be bakitaffe bana tugambwe ekkubo lyerino gwe badde kaadi gwe tugenda naye ne mmwe ekintu mukitutte personal tandise bwe nti kabagezi bokka mulekerawo okukwata ensobi za Zahara Luyirika ze yakola mu bibiina biri eri ebikadde nuupu weetaali ate ze mumunenyeza kati teyali mu kibiina kya nuupu. Mwe tiimu Shamimu Malende muyina abaagalwa n'abamu omuntu gw'olina ewaka ewuwo oba girlfriend ogwe yamuggyako embuzi kikimulingiriza ebikadde ne principal yakitugamba enkoko gy'onoolya totunuulira kyeridde muze ku nsobi enkadde ze yakola ate ze mumunenyeza kati tugenda obbakwata kati batandise tulina abafuuti soja be baakwata omuli Olivia Lutaaya ne banne be baakatema begakawa abalala bakyali makomera bagenda okukwata Olivia Lutaaya ne banne ng'ekitebe tekinnazimbibwa mumpulire bulungi Olivia Lutaaya babatadde baatuukidde ku kitebe olwava mu kkooti baatuukira ku kitebe n'essaanya n'agenda eri ewa fulufiga we mu restaurant. Olivia Lutaaya baamugamba president taliiwo n'aleega paka busaabala ku mazzi munfuna bulungi n'uwa muntu olwo baamutadde olwavudde mu kkooti yatuukidde ku kitebe Honorable wammwe omulwadde we yabadde mu ddwaliro gye yabadde yakomawo lwa Mande nga 21 leero 27 lwa Sande tagendangako ku kitebe kiki ekiriwo bateekayo mutaama bane tukozeeko ku bwongo mwe temwebuuza lwaki kuba n'abantu ababiri abali kuwuma n'emuppi balina basatu imagine naye Zahara Luyirika ne Shamimu Malende be batrendinga mwe temwebuuza lwaki mu bonna kuba si be b'amaanyi oba si be bokka beesimbyewo ku kitebe ne muli eyo muleekaana omulwadde wammwe yakomyewo ne mu ggwanga ne president tannamupositingako oba kumwaniriza kulikayo mwe byonna temwebuuzaako lwaki ne muli mukwasama muleeta simanga ensobi za Zahara Luyirika enkadde ali mu kibiina kino katukitwale Zahara Luyirika ali mu kafiiri asiramusa obudde buno mugenda munenya lwaki yanywa omwenge nga mukafiiri esente zino obukadde 10 ng'akakadde akamu na constituency yange ey'Akawempe North akakadde akokubiri
olwa constituency yange ya Kawempe South, akakadde akokusatu olwa constituency yange eya Lubaga North, akakadde akokuna olwa constituency yange eya Lubaga South, akakadde akokutaano olwa constituency yange ya Kampala Central, akakadde kano ak'omukaaga olwa constituency yange eya Makindye West, kana akakadde ak'omusanvu olwa constituency eya Makindye East, akakadde ak'omunaana olwa constituency ya Nakawa West, akakadde ak'omwenda olwa constituency ya Nakawa East, ate n'akakadde kano olw'abakyala bonna ab'omu Kampala awamu bwe bukadde 10 olw'ensonga ng'omubaka omukyalo wa Kampala wentwala wabeerawo ababaka ba palamenti 9 so buli constituency tugize. Mu mawulire ge tulinawo njagala okubategeeza nti Shamimu Malende achaddeko ku kitebe kya NUP era ku mutimbagano gwa Facebook avuddeyo n'akinoganya lwatu enkoko agikwasiza mumwa ebintu abikwasiza bukwakku malusu na dokoli atuuseko mu ofisi ya president w'ekibiina kino kubanga abaako ensonga za ttaanya era mpuliddeko nti awaddeyo pledge eyo okubanga bajjako nakyemalira ssente ez'okubanga basonda okuba campaign. Waliwo abaali beebuuza nti Shamimu Malende ye nga tagenda ku kitebe ndowooza anso gifunye abadde akyali bize kuva lwe yava e Kenya mu kujjanjabwa bwe yatuuka Uganda yakwatibwa abadde mu dduka doyi Mama Kampala n'oyo nze ndi kusaidiye nze mbabuulira mazima era omuntu aneekiika mu kkubo lya Mama Kampala njagala okukutegeeza okujjako ng'otuwadde ku ssente amanyi nze njagala ssente tonnyumiza ebyo naawe sya. Salamu alaikum. Ajati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Abula webabanga bebana ababaka bemwaleese EDF yungudde baba abantu boleese balinga mitibuti mpoze ekibiina kya muti ekibiina kyonna kiriko obulemu wali ambulera ezayita mu nkuba ate ngende mu muti ogugenda okunkubya ladde ekibiina kyonna kiriko obulemu n'abavaayo bonna balinga bakubwa emiggo kati waliwo oli Muhammad Nsire ku Kagege EDF kati obuzibu bwammwe mulinze bebawa kadi ku nuupu mubayite jenga mubayita Basereko Moses Barexiruswa bonna mwagalo yitaako webali mubayite tubayinze muleesi tugenda baleetera bifaaji tugenda gatta ebibiina kawumbi mulwane nuupu naye nga temujja sobola bana mugenda sobola temulisobola oli Kyagulanyi abali step ahead abaleka emirimu oba mumugamba ki nyini byakola ate bemwagala musomeko wate abakulembeze nammwe ate mute wakola bwati nga nammwe Kyagulanyi temulina kye mumugamba yajja kati mmwe abagala obusimpasi tetugaba busimpasi kaadi omuntu gwe bawadde kaadi gwe tugenda